Telebyo concert yabadde successful. King Saha yakikubye yajjuza naye abantu abasinga complaininga bagamba nti King Saha lwaki yabasedde ekifo ku maanyi gaalina n'abakola n'abateeka ku Africana. King Saha buli omu yabadde asuubira nti King Saha ekivulu kyasana kukirekanga lugogo mu bifo ebyo ebinene. Naye eno yakikubye yajjuza mu ssaawa 2 abantu ba tiketi zadde ziweddewo oba okitegeera. So lwaki King Saha yasedde abantu ekifo ekitono? Oba nange kenyini nali nsuubira nti King Saha ku maanyi gaalina teetaaga bifo nga kigundi Africana. Kati kisinziira ku maanyi ga promoter yamutegese yasiinika promoter yatidde yakajja mu system yasobola kumala geepikira kintu kino ekiyinza omulya. Anti kati omuyimbi gwaleeta amanyi brand y'omuyimbi gwaleeta alinamu ku maanyi n'obuwagizi abulina mu bantu. N'omuyimbi yennyini yatya King Saha venue tasobola kutya. Kusooka abantu basooka mugamba ki ateeke lugogo ng'amaze otimba ebiseera ebyo yateekayo date n'agijjayo. Abiri yalwala omwaka oguwedde yalina kola sheeyo yali agitegesewa mu kusooka oba yali ku Serena erabika yali ku Serena kati n'agitega n'alwala. Kati yasindika events we yaze n'amutegeka abantu we yawanika wati date abantu ne bamugamba ng'otusedde ekifo bennyini kuba tiketi ziraga omaye omuyimbi wategeka show kyeraga mugundi mu kugula tiketi buli we bazigula ennyo alaba amaanyi ge yatuuka ekiseera naye n'alaba nga ki abantu ne bamugamba tubadde twetaaga ekifo nga kigazi n'abagamba tetusobola kuteeka kifo kinene nga n'ekindi ekitu kye muyita ekitono tunakikuba kuba baditakuba ka Africana naye ku maanyi. Anti kati nze kyemmanyi omuyimbi abayimbi abasinga tebafa kuba nti sikubangako wano sikwa kati Gravity asobola okuteeka Africana asobola naye kati Gravity esooka ekivulu kiba kya layisi tulaba nti ono yajjuza ate kya Gravity bayinza osigala ebweru ate nga bangi kuba ekikye eno kyadde ku 2 kiri ekyo Gravity kiba kya mutwalo nti n'omuntu asobola otereka 5 kuba ayinza okiranga nga wabula omwezi gumu 5 omwezi oba osigaza oneeza okuliira mu kivu okyegereye kya Gravity naye nze King Saha asobola nganze nakiraba ku brand ya King Saha gy'alina erinnya ly'alina kuba King Saha y'omu ku bayimbi abeekuumidde mu ndongo. Buli mwaka abaako n'oluyimba olutambula okuva etwava mu COVID we yagamba nti awummudde ebyaki ebya music nti nga Bobi Wine tafuuse president abadde so consistency mu kuta music ate nga bulimba lwafuluma lukola ki lukola yatukubazaakayo n'atuyitamu najja nga ateekako ennyimba endala nga zonna zikola ki zonna nga zikola bulungi. Abantu babadde naye era King Saha yalagamu okutya ekituufu yatya kuba abantu bo bamugamba ku maanyi ga King Saha tosobola kugamba nti osobola okuteeka sigundi Africana bafikmaika gye balina okukuba Africana watono nnyo omunoomu tadde ku mitwalo 2 watono kiba tekivayo bulungi just ekiri ku Africana nti okuva eno waggulu ku main entrance okukkirira wansi wabeera gundi wabeera stage nti wawanvu naye wano obugazi wafunda watono King Saha simanyi oba yaliko ki okuba nti yategeka ekifo naye kiva ku kyo tomunenya kuba sente wabanga omutegesi kisinziira ne ku sente ze bakyagize kuba Africana sinti kisaawe si wa bbeeyi kuba wali eri woshingibbe abayimbi tebatya munaku enjereera awo emmotoka bazoolezawo King Saha yatya okumusala yatya ekifo okumusala oyo sanga okutegeka ekyo ekivulu awo nga ne promoter akasente katono kuba yennyini yazzeewo n'ategekawo Jasmine naye agenda kuba Africana eringa mu mmeka eweza obukadde 15 tebuweza nga 10 kuba eri parking era we bategese ekyo era ojja watulawo abantu nga bameka ku Africana bawera omutwalo
bawera ogumu ekitundu ekiba kinenemu si kinenemu nga benyize kyekugereza nga benyize kati omuntu bw'otegeka ekifu kati nga Africana abayinza obutawera mutwalo oyinza tebawera bali mu kanaana kubanga kati bubala table abaguze table eya miliyoni kangame nti 3 oba 2 table y'abantu 8 obala ekifo kyabwe nti jukira table ziba spaced era bo babawonga ku stage wansi batebagala abantu babakwenyiga kyobola bekivulo kyatuka ekiseera nga VIP nefukodina nga wasasudde emitwalo gye 5 naye nga akatebe bakakuggyeko nga oyimiridde nga toyinawo oyinza kuba ekifo kifunda yalina kiteka lugogo abayimbi ekibaleetera ekyo ng'omuntu ng'omimbi w'amaanyi nateeka ekifo nga kifunda kiva mu kweraliikirira ebinaddirira ati kati omuyimbi yeraliikirira ebintu bino wammanga brand nti wesitakikuba ekifo n'enkijjuza bagenda kunjogerera money-wise ayinza okubeera affected kuba ne promoter yennyini woba bamujja kutegesa miliyoni 8 nga kyalina okuwanasuka nakuwaakaana okitegeera bw'otaleeta bantu agamba munaye tugendera awo kati promoter ajjayo atya ssente ze ng'akutadde mu kifo ekitono kangame nti King Saha bamuwadde miliyoni 8 owuliriza ateregese kati kangame nga ku Africana bwe yabadde afunye abantu 7 owuliriza abantu 7 kozi kyali kya mitwalo 2 ate kali kitwale nti kyabadde kya mitwalo 5 kuba space gye babadde bapanzeemu obutebe yavudde wabona bonna bakoze rosi kitegeeza oba nga wabadde osasula ebweru nogangenda ku walituusa ekiseera ngaekivulu kya mitwalo 5 ng'oli ayingira bamugamba osasula nze esangala kanyigo njagala VIP nga asasula tiketi ya mitwalo 5 oba alina mukazi bw'atuuka munda ayingira modinary neituuka ekiseera ngaekivulu kya mitwalo emeka aba yakoze kubanga zisente ziba zivaayo newobanga osasudde ekifo miliyoni 10 ab'ebyuma n'obawa teri muntu alimu eyo business alejjukira ekyo abayimbi bakubira ku one love kozi nga weeyisa bubi bakubira ku one love eyo bakulira ku one love ayinayo Kinsa atayinayo extras ndabanga atayinayo wano si wano mbitundu ebyenjawulo azina era abadde azina anti ngamba wano mu Uganda azina Kinsa abadde akuba neweyagira wali omwaka oguwedde bwe yagaana otegeka oshegera nga mulwadde yakuba ebweru yabeera mu Amerika Canada ng'ali mu tuwa ezo zezensi kati abadde akomyewo mba na Uganda bawe ku Kivulu naye ebyapeninze mu Kivulu nabyo bimatalinga oshegera ebyakoze amawulire mu Kivulu Kinsa yakikubye yayambadde bulungi King Saha yayambadde bulungi yayimbye bulungi sound yabadde oke kuba Ekivulu nakirabye bulungi nnyo sound yabadde oke stage yabadde ntono okusinzira ku nze anti kinkugambye kiri ekifo kati nga teyeetaya bulungi rectangle aba teyeetaya bulungi omuyimbi oyagala okuba omuntu kiri rectangle nti kiwanvu wano naye si kigazi kati bw'otuuka nga otadde eno stage side ne side waba wafunda ka stage akagenda okaba katono ate side olina olekayo space abayimbi bayingirirayo bakolerayo baka stage erina obbawo ekifo kifunda era kyetaaga bajjazi baana batannakikuba nnyo kati Kinsa abatannabakola concert yasaana okuteeka ku Africana Martha Mukisa abagenda ku Africana yalikoze Africana Freedom City waliwo wasinga obunene Freedom City esinga Africana obunene tekisoboka kiri ekifo ekigamba nti teri muyimbi ateekayo nga wa mutwalo kibola abakiwamu credit ate Freedom City ono yayagala ogiwanika ku mitwalo 2 nga emanyiddwa yaki ya mutwalo okitegeera olaba neshiba yennyini w'amaanyi naye we yagenda n'akuba Serena ennaku 2 ku mitwalo 15 yakuba ebivulu 3 mu Kampala
Okyegera yakuba Serena emirundi ebiri we yava we yaddawa Freedom City olunaku olwalinga olwokusatu omayisereze yali kuyingira ogu nejjula anti eri yali amaze olwedo emanyikiddwa ebbeeyi yaayo teri muntu yadategeeza Freedom City nateeka ku mitwalo 2 anti bategeka naye olina okuba n'amaanyi ag'enjawulo n'ali ensikini yalina amasannyalaze yali wa mutwalo niye olaba kye yakola nti Freedom City bw'otegeka ku mutwalo ojjuza n'abantu n'ogoba nti ebitundu ebiriraanye oliva bivaamu bantu baana bageto bintu si byabagagga okyegera nti bw'ogamba wali Namasuba eri Kitende woti ebitundu ebiriraanye mu kikajjo eyo zana abantu bava omwo Seguku okyegera wano eno saidi za Kajansi saidi Kajansi nayo baleete odene wano atale edda wano saidi opposite ne Freedom City Nyanama okyegera eyo mutundo wa okyegera kati ebitundu ebikuŋŋaanye ebireeta mu ki Freedom City nti abantu abawangalira mu kitundu ekyo tundagamba nti temuli bagagga naye ani addamu okuba Freedom City I mean gundi Africana agenda kuba Lydia Jasmine ajja kujjuza kubanga ajja kujjuza kuba ekifo n'abantu bamwinamu ennyonta ekifo kimufevalinga nti nawaba tajjuziza ku extent ya Kinsa abuli ajja kujjuza nti abantu bayinza obutakeera kujja ng'ekyabadde wa Kinsa nti abantu bayinza obutenyiga nnyo nga wa Kinsa ne babeera nga bali mu kifo ekibafiitingamu ng'ekyo si bamala bumazi ajja kujjula ajja kujjula kiki kya mmeka kya mitwalo 2 sinnamanya bbeeyi neera Africana yebiri kuba ebitundu ebiri anagambye ntono tosobola kuteeka ku Africana ku mutwalo ali wulira nakugambye bino ebifo abayimbi mwe bategekera bimatalinga okujajinga sente Freedom City bw'ogiteeka mu mitwalo 2 olina okuba ng'oli w'amaanyi nnyo abaana ba ghetto biki abaana abavubuka okimanyi mu bawagira music abavubuka nabo bali mu category mulimu ba plan kid n'abatobi mulimu abaana bo Freedom City kimanyi basindikayo baana biki n'abavubuka okyegera mulimu abavubuka abayiribi mulimu n'abali bakolamu okyegera kati bw'oteeka gundi Africana soko tunulya ebitundu ebirinaaniddewo kololo okyegera ene wa Museveni wa eno waggulu eno Nakasero byonna awo nategera buliyo za apartment ziri ez'amaanyi genda Naggulu okyegera byonna kamokya yonna eyo n'abagagga saa ya nnimbi okyegera nti oba ogina kikuba bukubi ku mitwalo egyo nali musuubira okukwata ekivulu kyaffe akikwata akiteeke mu kifo nga kyekyo nga kitegeereka naye nga kinene naye ekirungi kyeyataddewo nti omwaka ogujja mu musu kino njogedde omwaka ogujja alina okuba n'ekivulu lwaki jalaze ba promota nti alina potential okujjuza ewantu wonna wonna we bamuteeka okyegeera kali teri mu promota yinamu Dawudi kuba kimanyi ayagalwa abantu aye tutunulire ne kino Insa y'omu abali mu mbiranye ne David Lutalo se ey'okulwana nti beewalana naye mu mbiranye ey'abantu ababawagira nti David Lutalo abamuwagira bakazi ne Kinsa abasinga omuwagira bakazi abantu abategeera ennyo omukwano abali mu gundi y'omukwano naye ekyenjawulo kya Kinsa alina kategole ey'abakazi emuwagira ne David Lutalo alina kategole ey'abakazi abawagira ne Kinsa awagirwa bonna abavubuka abakazi bawagira nnyo Kinsa David Lutalo abakazi abakuliridde mu myaka 3 atandika omwasa kwambuka balinde basanayo kabato